Nanga mangene tema musala gwo okugulira air ticket. Konze sichina mbuzibu kubanga bosazeewo. Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Ngendo kugamba tino, please subscribe, like, comment and share. Tuli ku Ntebe Road tugenda kunona muntu abadde kadama oba house manager for something agenda kutubulira ebbanga lyabaddeyo. Naye emboozi ye eri so touching. So jiwo obudde, jiwulirize oba oliawo nawe house manager. Nawe ateekateeka ogenda okukuba ekyeyo mu mawanga ga Buwarabu nawe nojjamu ekyokuyiga. Katusooke tugendeyo tulabe ate kiki ekiriwo wano. Tutuukidde ddala wano tugenda abatamanyi Lido Beach weri wano wetuli tugenda ku Lido Beach. Tunatera okutuuka ku Lido Beach ate bw'ova ku Lido Beach oba otuukidde ddala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kati this is as you can see katugende ku kisaawe. Anyway tutuuse tunatera okutuuka tubule katini nnyo okubeera nga tutuuka ku kisaawe Entebbe. Katugende ffenna tambula nange tuwulire n'emboozi y'omuwala ono. Ogenda kujjamu kyakuyiga ki? Katugende tulabe. Bwetyo tumaze kuyingira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Awo tuli mu kisaawe munda. Era obalaba bakwagaliza safe journey. Bakwagaliza safe journey otambule bulungi. Then so wano tulina okutambula mpola. Mulina okutambula mpola. Wano olina okutambula nga mutambula mpola. Have a safe flight. Batwagaliza olugendo olulungi. Yes, ninga matumiddeko mwena abali mu nsi za Buwarabu mwena mbatumiddeko nnyo. Morris Jordan Media ebagala nnyo abali mu nsi za America, abali mu London, abali Denmark, abali Netherlands, mwena mbatumiddeko nnyo. Tenga Aromatic Entertainment ekugamba ntino ebagala nnyo. By the way, akanyongerero kuyisaawo kano alinaku z'omwezi zigenda kubeera nga 18 naku z'omwezi nga 2. Aromatic Entertainment egera kubanga ezannya omuzannyo ne bakayimbira Drama Actors ku stage yemu. So nolwekyo tolina kusubwa. Anyway, tutuze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ate katulabe butya bwe tugenda okutambula. Awo nno mu kuvuga kanzije mbagambe eno teri mmere. Kale awe tutyoka tunonye parking ate tuterere. Kyenerabidde okugamba nti omuwala ono yatugambye tunone maama we tujje naye tumupikinge ku kisaawe nga tuli ne mami we. Kalifune parking wano. Tuli wano nakazadde tuze okunona omwana. Bwema mujjukira the surprise gye nakola ya pros nawa mama Entebbe.
namuwa sukali namuwa mami yazina amazina g'ekisanye mama uliro tyango zokunona muwalawo sanyu lingi nnyo sanyu lingi ogenda mulaba yagambye muleetereyo ekingo ojja kukisaawe muleetereyo ekiwayi kya muwogo n'amenvu kale kiba kya muwogo kireese era n'amenvu galeese gali mu kasawo ako katugende tunone prosi tugende tunone janjawaza katugende tunone prosi ndine Axam number 1 dep omulaba gy'abeera abeera mu makava mama tugende tunone omwana oba gwe tukuleke mu motoka nejangu eno mama tumuleke mu motoka oba tugende mama bwe tumuleka mu motoka essanyu eribeera eri ayinza obutaliraba zaala tujagaana na sibye bulungi wasibye otya nyawo yenyawo omutima gukakanya kati okumulabako wanangi abantu bangi
Era mukama mulungi. Okazi yange tenasuulawo. Nina okwetwala. Mukwano gwange. Tasa, webale Yesu, webale Katonda wange, okoze binene, okoze mukama, omwana abaana tubaleseyo kujja mama, webale Yesu, webale Tata, webale Yesu, webale Katonda wange. Obulamu n'obumpa abaana n'obampa obulamu n'obumuwa webale Katonda wange naye omwana wange afuddeyo maama mmanyo g'empologoma Yesu webale bannange osaanidde okubira engalo ez'amaanyi okumye taata bakomyewo mulabika muli bangi Ojivuze mama. Njivuze. Ojivuze mama. Amanyo g'empologoma yagawonye dda. Yawonye dda amanyo ge. Yawonye dda bannaaye. Amaanyi. Mwayabu mulaba edduka. Yomwafumba kabindo ke. Yomwafumba kabindo. Kati awo wadya alabye nga toliwo asuddemu obutwa. Ntuulawo. Ate omukyere gutokosa kikapeko obweru. Ntuulawo nekatokosa sipiri. Nekonna nekayo mukasuwani kange nengena nsebeki. Abantu owulira. Kati abatemu abasingawo be baliriddawo. Safe journey, Badia. How are you? Good. Mama, fun? Good, how are you? We're going to chop, right? We are blessings, eh? Allah bakulembere. Amina. Mama Maria mukole. Amina. Mbere bachala bamanyi. Thank you. Kale mukwana. Ibada ugaruga. Oh, God is good all the time. All the time. Mama yagala emisowolo. Najidde wano. Mama yashiddawo. Aletedde wano. Ya, tumulese. Pulo, tumulese. Tumujeyo. Awonye. Kale. Mama. Muone sawa 5 wangi. Oyoja. Ndi bulungi mulinnya erya Yesu. Ndi bulungi kakati. Oli bulungi. Sina nnaku yonna. Tobanja. Sina kyemmanja. Tomanja. Takumanyi. Tomanja mama. Nkulabye. Nkulabye. Saturday 9. Tuli ku Entebbe airport. Ku arrivals. Gwolengere mabegao gwe tuva Rose nanyini surprise. Nanyini surprise. Ya wa mami we surprise last time. Binjo boli yao tumunwe kusawa akabye muko ku maziga. Oboli yao gabadde ga mama.
mama yo libadde essanyu lyange mama tuzze naye kunona omwana ono mufunye omwana wange mufunye omwana wo mulinnya erya Yesu yeebala omunkuumira Mukama mwegala nnyo ennaku zonna kuba ky'omusaba akikuwa wamusaba amuleeta namusaba Mukama ntire musisinkane n'omwana wange kati yamumpadde Mukama si wa kisa nnyo amina Yesu mulungi Mamuli awo zenderedde ne muwogo atugambye yatugambye dda nti ukirako olugoye olw'ebbeeyi olwambala mune lukaddiwa omukwano gwa maama gwaguba tegwatika simanyi gwatigowa bagamba batya gwaguma tegwatika amazima mpulira ogamba nti engatto oziguze ku kisaawe Mukama wange mukoledde emyaka gyonna talina kyampadde antemye emyezi 2 eya tiketi yange tekubaddeko omugugu teyansasulidde omugugu ngusasulidde emitwalo 10 mwezi 12 engatto nsawo byonna mbiguzeko airport yedda maama si byangu mesiba 2 naye mbasabira buwanguzi abagenda mu ebweru lwaki ebintu biguze ku kisaawe ebyo eri obadde tolinayo nsawo like nti oba ninayo ensawo nti ensawo nayo laptop bag naye ng'omuntu akozeeko ng'olinamu n'akasenteko nga olinawo okisanze okigula munnange nawe nofaananako ne banno tolaga nnyo nnaku yo kitegeera wamali essanyu lyange lino ntuuse ndi bulungi assa Mukama amukumye n'abamulamu ffe tubadde tufumba bubindo Mukama wange kabindo nange kabindo oyo muwala yagenda okukola maze ennaku 3 seebaka amaaso temugalaba okugamba nti muyinza okuba mugamba nkubiddwa ayinza oga nti munyuwanjaga naye nga tulo nali nsimbula essaawa 10 n'eddakiika 45 bantuusa ku kisaawe essaawa 9 ogw'emisana naye nga nsimbula kiro nensiibawo tebakuwadde ekyokulya omuwala busi mwangu kati nga tebakuwa kyakulya nga bakuwa nsonga ki nabagamba njagala kudda waka anti asiibula ayagala kudda waavu obuzibu omuwala bunambuuza kati oddayo okukola ki wenti ruhi Uganda wish you so we shufti ana guli ana yebi ruhi Uganda shufi baby ana shufi my mama kullu ana yebi shufi my bet le enti yebi fulus ana mafijiba olunga tayagalako toyogera nnyo Luwalabu ffe tetubitegeera byogeremu oyagala akisa mubitegedde ebyo akisa mubitegedde akisa musebo ebyo olina kubanga obimanyi alabika yali ayomba luli Oluwalabu ono lwayogedde lulala olwo kati biba mungawala abantu Abannayuganda tulinamu abagera Oluswayiri Olusudani abasoga abakikati katikati guli eyo no kati olwo lulo ambaze muwoga nsanze na ku kisaawe ekyokunywa nnina mbalageko ndabako bulabi naye tokola ki togula miwogo gya maama aleese mama aleese miwogo namenvu bambi eryenvu lya maama kyosaba kyonna aleeta bambi nabuli empulira essanyu bambi amina Mukama mulungi munywerere ku Mukama akola ebikulu Mukama akola ebinene kyolabanga ekinene Mukama akirabanga kitono newe bakanogamba baleero tagenda kujja kunfumita kisomo mbirizi nazima wali wabadde bulabe bwennyini naye Mukama ayina ekisa wabula Yesu yonna kazadde w'abantu ffenna atuyabirira atukuuma atugabirira Yesu yasaana kwesigwanga buli kadde buli kyosaba nosaba Yesu buli kyoyogera Yesu mwesigwa mu buli kimu kasita omwesiga naye akwesiga ate kasita weeyuna gy'ali naye akuwa buli kyoyagala nze ndi mugumu ku Yesu
kubanga ntudde n'abalabe bange naye bye bankola byonna tebinkwata. Ku gwe okutuuka okwekyanga kuba bano abawarabu bagambye nti no bawekyanze ng'ogenda kati genda tetugenda kwayadde 10 ne batandika okuyisa bubi biki gwe nsonga ki yakuviirako okwekyanga n'ogamba kati nze wano nvuddewo ngenda njagala kudda Uganda? Basookanga mukama wange oyo yasookanga nga bwafumba tampa n'ekikumi nenfumbangako eyange olwamala nakweka emmere njala nennuma okumala ennaku 2 tulina ka supermarket okumpimpi nengenda nengula nga tampa byekozesebwa ng'omukyala bizigo bikinga bw'obitegeera nena nenegulira ebikozesebwa n'ebyokulya awo nagamba karabaayi nabikwekera ddala nemugamba obikwese nange siddamu kukola. Akwese ebyokulya nange siddamu kukola n'ebikozesebwa ng'omukyala tabimpa nemugamba nange siddamu kukola njagala kudda waka. Nangamba natandika okweyogezaawo wayasalula flaska sigenda nzitemye wayasalula ekanzu nzitemye naye nga nebyayogera biyiseeko omwaka olw'okuba omusabye okuddeeka abikujjukiza. Nemugamba it's fine gwe ngulya eya tiketi ngendeeka. Nangamba ngenda tema musaala gwo okugulya eya tiketi konze sikiina mubuzibu bubanga bwosazeewo. Munakubira muwala we kuba muwala we yali ansasula muwala we najja namuza prosi wakitokola nemugamba mbadde maze nnaku sirya ndi mulwadde ne mulubuto munnuma. Nanga prosi imuka ogenda ofumba olye nandeetya akasawo k'omuceere kalinga ka kilo 10. Nanga bagenda ofumba olye okole nemugamba okulya ngenda kulya naye nja kukola nkya sirina maanyi kati. Nangamba era toyinza kuba na maanyi nga tolya. Nange nengenda nenfumba nendya nenzeeyo nenneebaka. Muwala we nkeera bwe yaliwo mukadde yafumba emmere nampa. Bwe yagenda yaddamu kumuka. Ekitegeeza muwala we ye yali amutya? Kuba yali ansasula. Muwala we ye yali akusasula? Yali ansasula. Ate ng'omuwala naye awuliriza nnyo mu maama we. Bamugamba nti Bruce yakoze kino tebaagala wakanya bazadde baabwe. Kyagambye kyekyo maama we ye mutuufu. Ati munnange bwe yavaawo nga tampa nange nenziramu nefumba akabindo kange. Akabindo ke kaki? Akatamu kake ye. Bw'ofumba mama we bw'afumba akatamu nawe n'ofumba akatamu ko. Bwe bayita obubindo. N'abaana bato bonna olabe wakanga bafumba obumere. Tokoso. Atsa mwafumbako tokoso? Namufumba. Wafumba? Wazanyako tata ne mama? Chebazanya na kizanya. Okay. Embozi y'omuwala ono, embozi ya Prosi, booli awo tugifunyeko katono ng'obudde tulina butono. Essanyu maama alina lingi, omwana essanyu alina lingi, oba oli awo betaaga mukakomko ka moment as mother ne family ne daughter. Tujja kwongera okugifuna kasita akomyewo, tujja kwongera okumunoonyako, tumunoonyeeko atubuulire butya bwe byatandika, lwaki byali bwe bityo, lwaki kyayisibwa atyo, era okwewala ebyo byonna yalina kukola ki ng'omuwala. Namwe mujja kwongera otugamba. Anyway, katunoonye ye Prosi, thank you so much. Ate nga nawe ayagala okupikinga ku airport Morris Wendi, enamba eyo yennyini gy'olaba ku screen yo gy'oba okubako, just inbox me. Ombuli olunaku lw'okomawo mbeere nga nkunoona ku kisaawe nkutuuse wammwe. I love you so much. Bye bye.